toyanza nnyo toyanzeege okutumira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awe mbadde ndaga wennyini tukutumidde nnyo. Mwana programu eno okugiwa amaanyi President mugambe nti musajja we Kwaiso Alex Mufumbiro ne Kayongo tumutumidde nti ffe gye tuli eno omanyi President kati nina mwami gwe nasinkana bamuyita Beka mugenzi kati Netherlands namusinkana Budaki nangamba nti Alex Kwaiso Mufumbiro nebaza nnyo President nga akulonze ate ndudde olaba President naye nze lwaki mwebaza nti saagala kuddamu kuwulira President nga alina kyayogera kyonna e Kampala kubanga yakuwa omuzindaalo oyambeko ku mukama wo Joel kati mu ababiri mumala ye mumuleka atambuze biri ebyeri nga munyonyo kyobola abasagala kusubwa ni mulwadde naye nga nti nina okujja nyinyonyole kubanga alina byaliko kati byenzijja okulinda ndabo bonambuza sagala kwetumikiriza program kuba nanyiniyo nga nkirekere Kayongo enzo okwate wate naye nga byaliko kati Kayongo byebyo byennyini so njagala okumutumira wamu ne mama Babi Kyagulanyi mutukoze bulungi kubanga revolution yene lwaki ennyumira nti tuyina bonna tuyina maama tuyina ne taata bonna mu kisaawe mwebali olabanga eri yayawukana ku munne omu akwata musamu n'akwata 11 kizibu mu revolution okuba successful ng'omwami akulembedde revolution byanyonyola mukyala we tabitegeera kyova olaba nti Mandela we baamukwata kyali kyankizo nnyo nti ayina Winnie Mandela kikuba kikulu nnyo in every revolution yo leader ateeka okuba nga family agiwadde obukulembeze nga we buli era ekyo Kyagulanyi yeyeke yakakikola n'atafuna dissent within the family despite resources ez'amaanyi against to break them up ate nga family yawe yali extended family nene so him okuba nti yasobola okujja ate nga ye muto waliyo abakulu abalala bade jagala kubuuza nti mwali nakambuzeeko olw'emirimu nze gye nnina n'egije omanyi ate era abantu batamanyi muntu aba busy to overthrow a dictator is a very tiresome, tedious, bumpy, nasty and ugly process. It is a very tedious, ugly, nasty, devastating, dilapidating process. Era omuntu nga toli formidable otendewalirwa kuba ekituufu nakyemalira kisiga bbulu n'agamba nti bannange ebiriwo ate birala ate aba n'amaanyi nze nina lwentega radio nempulira nga njagala oba ngisamba eveeko nga nakyemalira ateza oguboozi naye nga mugasomye ng'amawulire kuba oli omuntu waffe ali mu kyalo evunamba anaategeera ddi okusengejja nti wano bwe boogera ayinza okuba nga abaddewo ebbanga lyonna naye lwaki ate Ebola ava mu ttaka mukkiriza abagoloda abamujja mu ttaka bo basigale nga bakola kuba fundamental Ebola it is a virus naye ava ku bukyafu kwasibuka naye eri babakkiriza okukwata mu ttaka omuva Ebola nga Ebola alumbye ekyalo ate ne bagaana ewalala okuba nga beetaaya so Kwaiso ako kadde munkafune bulungi Ebola bukyafu era nakugamba nti ebamu kubaleeta Ebola mu Uganda ye gavumenti kuba omuntu aba munju muyonjo munda ng'eweeru mukyafu oluguudo lwa ttaka embeera si nnungi ne bw'ogenda mu ddwaliro olwalirayo naddala gano aba NRA onfunye bulungi naye kyasinza okunsumbuwa nti ate abakola mu ttaka mu golodi bo bakkiriziddwa okusigala nga bakola mu ttaka eririnza okuba nga nalyo liyambako okuprecipitatinga akalwadde akali mu kutambula kuba omulwadde w'Ebola awaluka tinekyowana anti Oluganda lusumbuwa ntayogera bongole ekyo yogedde kya lulimi ki olwo Luswahili nzijukira omukyala yagamba I've entered the bush yes but these people are taking guns yes era bwe kyaggwa waaliwo okwokya n'emmotoka eyaliwo kaakati leero kye bafulumizza nti abasirikale bakubiddwa amasasi owa CID yakubiddwa naye police in Busiika yabadde tesobola kupasuwinga ba silence
ekyo nno munnayuganda awuliriza Pal FM kyakweraliikirira nnyo 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 nti omuntu yenna asobola okuva gy'avudde najja n'akuba abasirikale amasasi ku police post nga waliwo n'abasulawo n'abatta n'agenda ne batabagobaako wadde kyogereko ekyo Wayiso ebusiika baakubye abasirikale ne watabaayo awondera n'omu kubanga abasirikale motoka teziba mu mafuta bo baasalawo nti ebya Uganda olina kuba ku Kyagulanyi yekka bw'agenda e Dubai musindikirako abantu e Dubai omulemesi bw'aba ali waka Kyagulanyi alina omusajja amugoberera buli lunaku ng'ali mu kibuga waliwo omusajja asasulwa butamuva ku baamugulira pulimu kubesi yayinanga piti kati ayina pulimu muwumuza omulimu gwe gwakulaba pulezidenti gyalaze kati lwaki mwabba enjovu nga temugisobola muganda agamba empologoma enjovu teremererwa amasanga gaayo naye bano byonna bibalemye bagitematema bateeka mu kadeeya bibiri eruweero kuba toyinza kuŋŋamba nga mwatta abantu abasukka 5,000 ezo tactics z'okuddamu okukanga bannansi kubanga twasasula sente za kamera mwatukakasa nga mulumba Congo nti ADF eweddewo kuba bino ebikola mwali mwabiteeka ne mulumba Congo nga tetubakkiriza ne mutugamba mugenze kumalawo ADF olwaleero ebikolwa byammwe bifaanana ebyekiyekera bikomyewo biri mu isolation kati biri mu bakuumaddembe ate pattern efaanana nti bw'otunulira nga bakuba abantu ku bagita batya bakuba abantu bom bali basirikale yes that is particular targeting mu criminal bakita targeting naye olw'okuba wano resources abantu kye baali benyumirizaamu bajjajjaffe nti baali be bakakutulo ye yali their source of inspiration kyova olaba bafugiddwa obumbula emyaka gino gyonna nti baali babamatiza ensonga eti nti be bakakutulo naye otulo twebaka leero bakyasobola twebaka nga emasaka ebijambiya binyooka kitegeeza nti fundamentalism ebyabaleeta kakati eri etteeka lye nabanyumiza erya economics the law of diminishing marginal utility likomyewo litulidde nti ebyakuleeta bizeemu ebyakuleeta bikoze eki bizeemu ebyakuleeta abantu baali battibwa wadde tukizula luvannyuma nti ate mmwe mwali mutta abantu on admission of General Kayinda Otafiire tebizeemu olwo olwaleero ng'abantu baffe ebijambiya ate ne bakwatamu babaka ba paalamenti Muhammad Sejirinya ne Alan Sewanyana oba ngamba tebizeemu. Ninako njagala okubuuza Waiswa, gavumenti teyina bawunyiriza misango? Gavumenti ya Uganda eyina giso, eyina piso, eyina fiso, eyina faso, eyina gaso, eyina guso, eyina iso, ne bonna bakola omulimu ogwo kuwunyiriza Kyagulanyi na ttiimu ye. Kuwunyiriza Kyagulanyi naki na ttiimu ye. Bonna bwe buvunaanyizibwa bwe beewa. Kakati njagala gwombulire mu ggwanga erifaanana bwe lityo tebasobola. Security is universal. Security bakugamba bw'oba basomye ku security nti alina kuhandulingira in a way that is secular. Buli wamu olina okuba nga wooli okumanya ki ekiyinza okuviirako ensendabe. Kyova olaba omuntu ali mu security aweebwa ekitiibwa ekyenjawulo kubanga bo baba balowoozebwa nti baspendinga sleepless nights. Naye nze awo nvaawo ne siba pedestrian kubanga era security esobola okubeera breached. Kibanga kuba mu nju n'oteekako okufula oli najja n'agimenya. Kati awo tukkaanyiza kale kibadde bwe kityo. Naye gwe response ye eri kikuba nansi. Omusirikale wabanga yakubiddwa amasasi, poliisi netawonderayo wadde mu ddakiika emu, tekunyumiza nti emanyi gye bali, tekunyumiza nti oli yabadde mu saati ya bbulu, bonna bali mu I would be arresting everybody including the commander there. Obulumbaganyi bwe twakafuna wano mu ggwanga wali olabye wa case poliisi negoba abakoze obulumbaganyi. Nkugamba nti bakwata ensobi emu. Leero bwe ngamba nti ngenda kubalaalira akaayi bagenda kuyiwayo abawanvu n'abampi olwo laba simanyi. He is the head of operations for Uganda police.
olonga bamulese head of operations Uganda police akuli ebikokweto oyo ye head of riot Uganda police bonna bali ku muntu ogu Kyagulanyi twaliko embale nga buli head of owa police nga tuli naye embale ku ground where are they when they are not looking after Kyagulanyi where are you muli ludda wanga bino biri mu ggwanga lyaffe because we pay you ekyokubiri ne remuneration ez'abasirikale bano omusirikale katoole gula alina okuvuga boda asobole okuba nga abaamu ne sente ezisobola okumakinga standard ey'obulamu obwa bulijjo kuba omusirikale yabanga n'enjo mwasula kati omusirikale apangisa waasula nga bwe bamuwa omusaala omutono asobola okugutambuliramu omusirikale yatwalibwanga nga musomesa nga ne bwagula kajuisi kaba baateekateekawo nga kajuisi kawoomu nga kalungi kanjawulo naye ng'akagula sente beeyi dondolo kubanga ye tafa ku byamajja kyova olaba mu baraks mubamu amasomero okuyambako abaana b'abasirikale abakwatwala obuvunaanyizibwa omusirikale talina kulowooza ku rent omusirikale talina kulowooza ku school fees birina kuba covered by the system kubanga akola omulimu ogw'enjawulo byebyo Kyagulanyi bye yali ayagala okukolera abasirikale ba leero kuba oli yatugamba mbu sente munaazijjawa you stop recruitment and facilitate the welfare and well-being of the few simple sooka olekere okuyingiza abangi koze wantu yingiza buli mwaka okole standard ey'okubeerawo professionalism kubanga n'ensi ekyuse manual labor agenda akendeera tugenda kutukanga ebyokwata emmundu ogikwata ogitereka ozunge nayo tekyakola nga bakuba Sulimaani nina kyesina bakutegeera waiswa bano abalumba nga balina emmundu bo bazijjawa ate sinza kuboogerera muganda wange yagala kuleeta program bagigale kati nkugambe nti obuuzizaaki kayongo obuuzizaaki program eno namwakirira tulina okusoma omukome munange bajja kutukuba batumenye kubanga ab'emmundu simanyi naye gye baleera bazinuna era balina gye baziteeka kubanga kati banoonya emirundi n'emirundi ate ffe muze mutugamba nti biwedde kati Segirinya yasaaba bali eyo Segirinya yadduse omukazi oli musiko bw'eba ensi ebalemye nakyo mukigambe nti ensi etulemye bwema mulikola nkola yakiyekera nkadde kutabangula nsi mwongere okubeerawo naye mutukigambe oŋŋamba otya ng'ensi abantu bali mu kufa bali mu kutemulwa gwe General ali mu birthday party era banaye ensi eno senetsi mubirowoozeeko ng'omukugu gw'olina mu magye akoze ebyenjawulo bantu bafa naye yali mu kujagaza namulaba agaba ne bodaboda kati ayawukana te ne kitaawe atambuza emboozi nti kitanga alemeddwa kati abavubuka nze ngendo bafaako naye era abawa boda nga taataweza abadde agaba n'ogamba abantu bano batuula wansi ne bateesanga famire nti ensi tugikotogere oba omu abatabuuza munne nga bonna batwala byebimu ono naye agaba sigamba no baawano Kayongo nange mbuuza nti ono naye agaba ensi y'abayindi eya piki akanzija waiswa okay 17 Pearl of Africa Radio mwebale nnyo mwebali eddala gye musinzira okubanga muwuliriza tuli wano ne Alex Waiswa Mufumbiro tutunulira ensonga za Luweero Triangle Waiswa twadde tutandika olina akantu kewakonyeko nogamba nti Luweero gye babadde beenyumirizaamu nayo kiganye lwaki wayogedde bwotyo kubanga kati abantu battibwa naye okusomoozebwa okwo nkugambye tunuulira social platform kubajjira okuwa abantu eddembe n'okusobola okwebaka naye babanga olwaleero basobola okulumba abasirikale ne bagenda nga tebawondedde wadde kuba yo poliisi ekugamba lwaki teyawondedde teyiri facilitated but a police station being attacked kitegeeza tewali muntu yenna ali safe gwali eruweero wenna toli safe kuba biri ebyali bitukakasa nti webaka ng'oli sure bw'oba obadde olina kufulu emu bagamba yongerako ey'okubiri kuba abalumbye poliisi tebakwatiddwa ate tewali kye babaggyeko ate nga ku yala eriwo tomanyi kiriwo ku yala eriwo tomanyi kikola ki kiriwo oba bali mu kufuna byakulwanyisa kusobola kumenya mayumba g'abantu okufuna byakulya oba abasirikale be banyiivu
oluvannyuma lw'omu okulaga nti ye asobola okukola byonna by'ayagala ng'ate naye ali mu uniform, kubanga abasirikale bali yakitinga mu ngeri ya njawulo. Nti bw'avaayo n'avuma bamuwalanka nti naffe katwettiŋŋane. Kuba gwe kasito setting ensiga embi kyova olaba nti magye mulimu obukwakulizo bungi, discipline y'amaanyi, ensonga eri emu nti be bakwatirira eby'abantu okuba nga bali secure. Kati Uganda abantu tebakyali secure. Kuba mbadde nkulambulira nti kati omusirikale obeera naye ng'omusirikale omwana amusomesa mu ssomero ly'omusomesaamu kubanga liri omutindo, ate naye ayagala abeere mu competitive world. Golooza omwana yazaalibwa afande omala tayagala mwana we akole ku paalamenti nga bwe bawaddewo Owinyidolo era bakyagala. Golooza nti afande Okero tayagala mukwano gwange Cold Kampala, afande Okero tayagala naye abeerenga azadde omwana nabanga owomala atubo. Gamba waliwo mukwano gwange nobadde naye wanaggulo Sergeant Walusimbi. Goza Sergeant Walusimbi naye tayagala abaana be bafune opportunity eyo babeereko ng'abaana baabano be bagamba nti bo basaanidde okufuna buli kimu kubanga awulidde kyabadde ku parliament. Mafia nabagamba nabagamba nti oli mafia taswala tatya kuba mafia ye abataswala, mafia abatatya, mafia abakola bibye. Ninako enjagala omalireyo Waiswa, motive y'abaana bakola obulumbaganya eri ki? Anti kati motive ngambye insecurity. The curtain is falling kubanga gwe kyewajjirako baagala kulaga bannansi tunaze abalimba ebbanga lyonna tasobola. Kubanga balumbye ekyo kyogamba kyewategeka ennyo era ne bakuba ne batta. Ne bagenda ne badda n'otugamba nti bookubye bye babadde bakuba enkeera ne badda ne bakuba. Ate ozo kitugamba bakuba kagezi no ne mukwata abantu ne mubatulugunya ne mga biwedde. Ne bakuba kiggundu ne mukwata abantu ne mubatulugunya ne mga kati biweddewo. Ne mukwata Jamiru mukulu ne tukuba engalo nti kati biweddewo. Kumbe byonna byali bya bulimba. Olwaleero ebikolwa bye bimu bikyagenda mu maaso mu ggwanga mu nnyaffe Uganda. Tetuli different ne 1986. Ekyenjawulo bw'abakolanga ebintu ebikolebwa kati be babikola mu 1986 baddamu ne bagamba nti be babikola era ensonga lwaki etawaanya abantu lwaki biri wano bwe mwawangulwa. Wano wali drone. Yo drone esobola okukwata omwana ayambadde akakofiira, drone esobola okukwata omwana atwitinze, omuntu avaayo n'akeera ku makya nti kubanga bamutwitinze nti wa Carolite. Simanyi na Carolite kikitegeeza oba kitegeeza ki naye nekikwasa omwana leero mbadde naye olina tweeting nti Carolite olinaga nti Carolite katoga Carolite kikwasa wano mu Uganda. Simanyi oba kika kya nte oba gaali naye kasito wandika kigambo Carolite wano kikwasa mwana bamusiba ate nga namusiba yeewaana nti ogambye Carolite nze nkiyinako obuvunaanyizibwa ekigambo ekyo lwaki okyogedde nja kusiba otegere nti ndi namba 3 era nze ekigambo Carolite nkitya tukiveeko kiveeko kyokya tekikoma kwokya mu mubiri naye n'okukyogerako kyokya. Kakati ebyo security weba byeriko tesobola kuba kubiri. Era nze ndabanga security yaffe eri diverted by members of the state. N'oŋŋamba nti abakungu ba gavumenti abasuka 100 buli omwali n'abasirikale 12 kitegeeza nti munansi omusolo gwe bakuggyako si gwa kukuuma naye gwa kuuma bali abatakuumye bangi. Tosobola kuŋŋamba nti abantu abasuka 5 mu Uganda buli omu abaana abasirikale abasuka 10 n'abameka 12 kuba solution y'abakungu obutabaawo na byakwerinda mu Uganda bo kuba na mundu babakuuma ffe betusasula tebafuna obulumbaganyi. Kitegeeza nti omuntu wa wansi baba bamuwaddeyo okufuna obulumbaganyi kubanga bo be protectinze na mundu toyina nsimu ogenda genda osanga abakulembeze nga babakuuma na mundu okujjako wano ne muzirizi mafia state nga Ethiopia, Eritrea ne Somaliland tekiri ne Somaliland. Kati Uganda kitegeeza olina gipimira ku minzaani eyo.
nina kyenjagala olambulule eggwanga buli bwolaba ebyo nga bigenda mu maaso kitegeeza waliwo breach of security. Kyenkubulidde nti okuginoonyerezaako gyeva tunuulira ku welfare yaabwe eriki bayinza okuba nga be bali mu kwekuba ng'ensonga ziringa bbiri beekuba kubanga mulimu obujeemu mu magye nga buva mu bulama ow'amagye so kuba balaba akali bakendo kalabira kuki ku mukonda balaba eri ng'oli byakola bya bujeemu naye tamanya kyasize mu bano kuba bano bajja kukola ebikolobero ebisinga n'ebibye wadde n'ebyo byali bisobola okuleeta entalo wakati wa Uganda ne Kenya kati bali baba omanyi omwana boss boss bwakutuma n'ebyakutumya ate n'alaga nti sibwe birina okutambula naawe otandika okuteekawo ekkubo lyo oba tabyagala. Nina firimu gye nalaba ababbi bajja ne babba essente ne bagenda nazo nga nnyingi bazibba mu banka kakati tebaabala omu yawa banne babale nagaagwe balo n'atubuulira ze tufunye amala okuzibabuulira batudde ababuulidde essente bateekateeka bwe batemaatema ne bateekako TV ng'ate owa banka sente alangandala kuze baatutte nga zaalanga nnyingi nnyo kumbe naye yali ategese ng'atutteko kakati bye biriwo nabo bwe balaba eri nga bwana mukulu ayagala kuleeta ntalo bweru bw'amawanga n'amawanga bo nga baleeta olutalo mu ggwanga. Because the leader must be exemplary, especially in the military, my brother. Ninake njagala okubuza so insecurity ekyokubiri tetusobola kuba najje nga lyabako banganda na bamikwano tirisobola kuba effective gwe wali otuddeka awuliriza nga bejje lirimu abantu bobe wesiga lyandibadde litunga liri kuba bwe libali kwesiga likumanyiira ne ligamba nti bino twabimala ate gwe tusobola kuba reprimandinga kuba ejje ekirifuga is discipline command and control eryaffe lirimu banganda na bamikwano mwana wa kizibe mwana wa gundi kyovola abantu asobola okukeera ku makya n'avumaavuma ddala ensi endala ate ne bamugamba nti kyewakoze ate kyekisinga n'afuna omudaali gw'obwajjeno kakati oyo oyinza omutwa oyo ne baba batudde mu lukiiko lw'obajjeno b'ensi yo ne bwe bamanya nti jjeno wansi eyo kubanga ye taata w'ejjeno era ye tebamubuulira bisembayo. You cannot have a jeno who plays with the Twitter kati oyo bw'omukwasa n'omuwa ziri amapeesa amalala. Nina kantu kenjagala onnambuliremu katono waiswa bwe tutunulira obulumbaganyo obukolebwa ku ggwanga era leero mbadde ndaba Mpuuga naye ayina ensonga zayogeddeko mu lukiiko awo tugenda zitunulira naye bw'otunulira bino ebigenda maaso mu ggwanga obulumbaganyi bwe twalabye bwabadde busiika mwenga abali ku lulwe oluvuganya gavumenti mugamba kabakirabe oba mulina okunyolwa mu mutima. The sky is falling. Awuliriza takufunye bulungi. Eggulu ligwa ku nsi. Eggulu ligwa ku nsi. Oba otegeeza kyawo. Omanyi obubonero bw'okuggwawo bw'ekintu bagamba ne bw'oba ogenda kufuba n'ennaku 40 bagenda ne bawulira nti akayongo nno yatutabudde munnange kayongo yajja wano n'ambuzaako ng'aseka nga si wa bulijjo nampaayo n'ebiri kumba nsiibula tiyakikola ddi eyo nti yakikola wiiki 3 eziyise seze ennaku 18 kale ogenda okuba muto kinako nti ate munnayinze kayongo abadde aludde okunkubira naye yankubira kankuserera waiswa kayongo totya kakati n'ebino ebirala ebyensi biina laama biina ki laama ate obulimba escapism tewangulangako era escapism tewangako muntu yenna ddembe era bw'omala okola acts of escapism omala n'oddukira mu kateni y'ekitalo okulowooza oba kyoliko kyekituufu teriyo kiwa ddembe mu nsi nga kutambula nga otambula ekyo kyoli teri kiwa ddembe mu nsi ng'otambula ekyo kyoli lwakuba obudde bwa ssaawa 3 abakati atandise okunywa guli ogutamiiza ennyo naye nandibadde obubaka obwabufuna. Bw'oba kyotambula kyekyo kyennyini kyoli owulira emirembe okugeza ndi okumugjako okunze mpulira emirembe nti tuli mu kumuggyako tumutusiza wano naye ayagala addukireko mu kooti gwe wali omuwuliddeko nga ayagala okuddukirako mu kooti ku nsonga z'ebintu by'eggwanga
titumwambudde kakati tasigaza omuntu yalina ba professor Nsibambi omuntu yalina ba Dr. Ruhaka na Rugunda kati bayino balaba timu bwagirete limu basipapa ate bamusumbuwa kyabaliruzira luli kuba kati je mikwano je tekyalina mikono gye bajjeno ate njagala gumanye ekintu kimu waliyo omusajja omugagga ng'omwana we musiru mu kibiina kyeyakola najjawo ebyokugamba nti omwana we abeerenga mu kibiina ky'abagezi kuba kusooka kye yali ayagala waakiri yeegumye nti asemba mu magezi nti abikola nti yasemba naye era alimu eri kirasi y'abagezi kati nga ye yawaayo ssente okusobola okuwa omwana nti omwana kati omwana ne bimutama kuba teriyo omwana atayagala kubaako mu maaso ng'ate alaba ye ne mukiri ekibiina kye bagamba nti kyabasiru ate era bw'agendayo yajja okusemba kuba ogatta max ez'abasiru n'ezaki kati naga nti ekibiina ky'abagezi bakijjeewo tekituulira awo bo nga balowooza nti okujjawo ekibiina ky'abagezi kijja kuwa omwana ono enkizo okulembera abasiru atya gw'ote abaana bonna nti oyagala omusiru abeerewo bonna kati tubeere n'abasiru bokka abagezi tubaziike mwereetere ebireriya byonna nti eggwanga tulitambuze bwe tutyo nedda basebo era bye bino gwe byolaba insecurity ate insecurity gye tuyina teri ku ebyo byokka bya mundu walabye abasirikale kye bakola emubende ne kasanta eyo insecurity emmere okubula mu bantu eyo insecurity abantu bafanjala that's insecurity tebafa kubibwa kuttibwa that's insecurity tebalina financial muscle that is insecurity so this government is described as insecurity kyekirina okukolebwa bino okugwawo waiswa Uganda tetuba n'essuubi eddala manyi nti abantu bakyalwawo okutegeera kino bannayuganda tulina okukola bwezizingirire okumaamulako gavumenti eno ey'obwannakyemalira kubanga nga tugimamuddeeko tulina kyogenda kukyusa gavumenti buli bwekaddiwa abeetoolodde obukadde bwayo baba bagiraba nti buli kiseera ebeera opportunity ya mulyo era bagirya nnyo okukirawo bagireka mu mabanja nga mangi nnyo bagireka mu infrastructure nga nvundu nnyo ate gyetwogerako mu birabye bibaddewo wonna mwalaba ebyali Zimbabwe mwalaba bibaddewo waiswa gundi jeno Yoweri Kaguta Museveni yekazakirya Ssabalwanyi yagamba nti yasekerera nnyo omuntu azannyira ku mmundu naddala bino ebyaliwo nga batandise okukuba bamaseeka abo baani abo n'agamba nti akazannyo kasinga okutegeera be babagezaako okwagala okumalako Uganda emirembe bano abatataganya emirembe gya Uganda olowooza banaamusimatuka banaamalako anti weebali ng'ate yabawoninga nakati bakikoze mwe tuba mu kusaaga na kususuta abantu ng'abantu bafa amagye agajja ne gatabasa aba security abajja ne bakuba abacivilian abasukka 54 ku kye bakkiriza bonga abantu that is insecurity gwe wakiwulirawo nti security y'abantu one of the worst scenarios ez'okwekalakaasa mu nsi yonna gye bayita insurrection eyali mu America njagala ombulire polisi yatta abantu bameka nenga bawamba parliament bawamba congress bawamba Pelosi ye yagenze Taiwan ngalaga China ntolina kyoyinza kukola America bwe njagala ogende Taiwan ngenda Taiwan naye aba America mu America ku Trump bawamba Pelosi batabameka naye wana 54 ng'ate n'omusango gwali guvunaanwa abattibwa kuba nti poliisi yagenda nekwata Kyagulanyi mu kalulu akaali kateereddwawo electoral commission mu nkola ya constitution ng'oyogera ng'olaga tokyalina musuubi yadde waiso eryaki ery'okumumamulako oba bano okutereeza ebyo bano okutereeza era siyinza kibasaba ne bwoba oyagala nnyo omuzibe tayinza kulagirira luguudo bwe gaba gazibye bukulu ag'obukulu ano gaziba buto bazaalibwa bazibe kubanga ensi bagyonoonye awaali kolansi kati waliwo ttaka kino wali amasomero nawakeedi
kino ekyeyoleka awali amalwaliro bagagabanye kubanga ne mulago bamukubako ekibaati mwe bano ababbi bwe bati bali babawandika ku bitabo kino ekyeyoleka mu Luwero Triangle kiwa bubaka ki ab'eruwero nakugambye nti ab'eruwero bamanyi bo balwanyi era bamanyi sayini z'okulwana naye nga bannayuganda kyenyinza obbakakasa nti tulina okwerwanako tulina okwebereramu tulina okwekiririzaamu kubanga teri agenda kutuyamba ku buno obuvunaanyizibwa Kyagulanyi akumye oluyiira munda n'ebweru obuvunaanyizibwa yakyabutambuza kyova olaba drone zikyanona abaana nga ku makya n'olweggulo okusooka balowooza nti mboozi tebabangayo kalulu tebabalimba mu nsi yonna kavundu nga kaaliwo nawulidde ne Dr. Kiza Besigye ng'akyogerako oyabadde ayogera n'abasoga ku Baba FM nga presidential candidate alina kubeera mu bulletproof bangamba ezitowa okujambula ezitowa ne bweba tezitowa kasiteba bulletproof kitegeeza weziyiza kuttibwa kyogamba goyinza okwambala jaketi nga musana gwaka nedda ssebo so ensi yaffe yeetaaga okwongera okuteekamu amaanyi ate saagala bannayuganda mbawe essuubi ku baliwo abaliwo bayinza n'okuba nga ebitutukako be babikola leero tubadde mu lukiiko olukulu lw'eggwanga ndabye Mpuuga nga yogera ku fula palamenti ng'agamba nti drone zazemu okutwala abantu naye ate poliisi yezigula empyattu ku muzigo wano basalawo okwata bonna abatakkiriziganya nabo kyova olaba nti abantu battibwa eruweero wano ne batafaayo naye n'ekyokubiri as an analyst kati kanijjeko ekyoba deputy spokesperson bw'oba okola analysis in fact President Robert Kyagulanyi Ssentamu yakiyita dichotomy nti bw'oba okola security dichotomy ng'oyagala kumanya problem ng'omaze otunuulira biri byonna betunuulidde welfare incapacity na biki what are the underlying causes of kino ekiriwo of this impunity and ebintu ebirala gwe byotalabye ng'ogyewo biri ki ku security forces zaffe nze waliwo ekintu ekikyamba obbi omutwe wayiswa bwe wabanga drone ziwamba zikoleraani anti ngambye wano balwanisa disente ya longevity kwe kuwangalawo ku bwannakyemalira akafunye bulungi bo bakolerera kintu kimu okubeezaawo nakyemalira nga talina disente kubanga awangadde nnyo ku bukulembeze obuwangazi bwe ku bukulembeze bwamuwa enkizo okubanga kyayogera ge mazima gokka ne baba nga bo be bannannyini kyo kyova olaba emirimu bagyewa teri ayinza kubagamba ku bo ye Uganda bo bamanyi Uganda etandikira mu 86 but Uganda was formed in 1926 that about naye bo bamanyi nti entandikwa yaki ya Uganda kabaka naaba nga tagaba square mile ng'ate gwogaba square mile yajja mu 86 gwokiraba ekyo gye kiri kabaka tagaba square mile kyokyo naye abajja mu 86 kuba ye ne bw'aba ayagala okugiga be bako basquota bagiteekako basquota ne bamufuula absent landlord kakati ensi bw'eba etambula bwetyo nagambye nti ekisinga okweralikiza mu security buli webangayo tefiiriddwako nga naye erina kusharinga kyekimu nekyokozesa gwe wa bulijjo kuba gwe wa bulijjo kayongo osobola okukola business omujasi takola business kituufu ontegedde bulungi so tulina okuvaayo tulwanirire n'abantu bano abali mu security forces kubanga mulimu obutali bwenkanya mulimu abali mu forces omwo nga balina obusungu nga balina ekiniga nga balina kubanga be bakulu olw'ebyo bye bakoze mu poliisi ne batuusiza ku ggwanga lino mu byokwerinda naye olw'okubanga olina kubeera agamba n'ogwo ate ng'oliwa wali ekazo era ekirala kye sinaba kutegeera bulungi wayiswa naddala ku bulumbaganyi buno obukolebwa bano abaana battwa bafiira obwereere be bakuba kati ng'abeebusiika abatamanyi na nsonga lwaki bakubwa omuyekera afaayo muyekera tafaayo
Munyekera tafaayo atagamba yataataano mu bana kataata ababiri kyova olaba bwazi badda okuba mamulako kuba byonna mmwe bye mwatunulira nti nze nagamba bwogamba nti Munyekera tafaayo ne bwaba saalumanya tafaayo yo Munyekera tafaayo ate kikyatalabi yatatadde abantu bwe bonna bafudde baweddewo ate bwe baba baagala okusigaza obuyinza nga bugenda batta nnyo bannakyemalira nga bagenda batta nnyo kubanga buli abagambako balaba tasaanidde ebyo byafaayo siri ku byawano era abawayiswa baba ku bunkenke nnyo ab'ensi ezo bawayiswa beeyo baba mu nsi ezeeyo ez'abannakyemalira baba n'obuzibu bw'amaanyi nnyo tuve ku wano mu Uganda naye ensi ng'erimu nakyemalira bawayiswa baba mu buzibu battibwa nga jakana owogadugu jakana owawogadugu battibwa nga jagana owadogodu kuba ensi erimu bwannakyemalira tulugunya bannansi mu ssaawa yayo esembayo naye abantu bamala ne bawangula okutulugunya kubongera maanyi oba bunafu kuba kubongera bunafu kubanga kati ffe batulugunyiza abantu naye beeyongera buwungezi ku nsonga ey'okuba maamulako tewaliiyo gwe candidate mu nsi gw'omanyi gwe baali bakozeeko blackmail asinga Kyagulanyi Kyagulanyi alina abantu abavunaanyizibwa okumukakanya nga basasulwa abasuka 300,000 nga babateeka ku level ya presidential advisor Kyagulanyi Robert Sentamungobi alina basasulwa abaswika 1,200 aye nga bali ku level ya presidential advisor kuwa magezi bamuwangula batya omwana oyo Ngobi president yafuna abamuwabula ku Kyagulanyi obamanyi fulufigabo kyamaanyi n'abalala gwe butamanyi abo abamuwabula Kyagulanyi bamumanyi akakubuza ate nze simumanyi kati bo bamanyi Lekizobeera ne nati mumanyi kyenagamba nti babanga bajinkuba bankubanga bamanyi nti yabimanyi kituufu ate ekyokukweka enjeru kyenjagala okukubulira n'okubuulira abawuliriza Kyagulanyi ekyo oba yakisomera mu nsi ki ekya surprise attack alina ensimu ateeka okuba nga yakisomera kuba nali ndowooza Ukraine naye si Ukraine ekyokweka ekyazaako okweka empiki nagamba wano nti bamuganye nti ku kisaawe tayimbye ya Dubai nti gyali nti ye tenga nti bakoze ensobi banagenda bali bananyini Dubai okuzuukuka nga abantu babawa baluwa kwetonda kwerere era bamwetondera naye kyavaamu era wakiraba Nigeria yo yategera politu bebiri netwala ennyonyi yaayo bina ne babazaayo Nigeria nende nga nti nze Kyagulanyi gwe mmanyi kagwake ketonye erye pressa lebanyize mpozi nga sikyaliko oyo yalayira binila kyova banze mwesiga yirinde abala kaki kati ye nga bumanya amapesa kyekitambula katuli kuza baana abali mu buwaŋŋanguzi repatriation era njagala kubeera wano ku palo nebaza abantu bonna abavuddeyo ne mutuukiriza obwo obuvunaanyizibwa Honorable Kawalya teyatuswaza yawayo $5,000,000 yatwala tiketi 5 ababaka ba parliament $3.4 njagala kwebaza Dr. Hilda Manchiyaga Chief Whip Manjiri Kyebakutiika leader of government business leader of optional business Honorable Mpuga Masias okulembera obulungi n'okutembeta ensonga eno twakomezaawo abaana abalala by last night 153 kakati oli naavaayo nga wa gavumenti ye nga bamusasudde propaganda nga musajja mukulu n'asibetta inagamba nti eri ebuwalabu teriyo kizibu n'ekimu era ffe abaana ffe tubakomyawo naye nga ambasada baali bamuttiraawo kakati n'ogamba naye mu obugumu obululimba nga buli basajja bakulu nga n'abaana be muzadde mbawadde exposure baliraba ebintu bino mwe mulowooza ensi ekoma ku mmwe waliwo statement gye saategeera bulungi waiswa lwe bagamba nti bali ku media center ne bagamba nti abaana bali Buwalabu baweereddwa ennaku 5 bali bawawaza ki anti bo baakupakuka kubanga baasindikayo nnyonyi ki teri
ne sente zibabye Allah akbar maswali kiringa ekyebola nti Jenny yatuse n'agamba minisita nti ekituufu kiri nti abali ku Ebola obuzibu bwe nafunye buli quotation gye mbawa baleetamu bintu mumpeeyo ku sente nkalu maliriza apartment bw'omanye ebizimbe byazimbwa ng'olika mu covid kizimbe kya Kampala yasituka nga tulika buli poloti gye baayagalanga okusenda mu covid wagenda okuvaayo nga baagisenda naye kirungi ffe tubadde mu kibuga tulaba era tumanya nti oyo yabbaawo yabba wali oli yabba wali ffe tulinze budde muli tuyitanga abasajja abakulu tebayiswa jangu nganga nti wali wa Uganda wa Uganda so kati kino ekya baana emitalo w'amayanja gavumenti egamba nti abanupo babuukira kibuukire ffe twalina enteekateeka zaffe ez'okubajjayo kati yakaza bameka gavumenti y'obukadde yo buli kyekola ekikola nga kya bukadde era abamu ku banene mu gavumenti bagamba awo bafunye lukwesukwesu lwa kuŋŋaanya ssente okomyawo abali ku bwabwe era bo obwongo bwabwe bukoma ku ssente tebayinza na kutunuulira nti bwe tuba tulina amaanyi agagamba bannayuganda basonde ssente kitegeeza tuli banjawulo ekyo kitwali oli n'akyogera nga ogambye minisita oyo kati oyo ayinza otula mu kabinenti yakyagulanyi naye ndowooza era olina kuba mu kutula mu kabinenti nga mulimu okusumagiramuko okwagikubiriza obanga bimmwe tabalabawo kuba bano baminisita basobola n'okutwala emyaka 2 ng'okuva bamulonda talabangako ku jeno kuba jeno kati enkiiko ziba za zoom mpozi ne ziri ez'ekkololo gyatula mu tenti y'abantu 5,000 mwe ne mubeera eri abamu yekka mu tenti agibeeramu yekka 10 yekka yagibaamu bwe tuba tusobodde ne assistant general bagiyita Power of Africa Radio 107.9 ekkula eri mu abaana gye bali tugezaako kola kyonna ekisooka ffe tetuyinza kulinda bano kubanga abantu balina mandate y'abannayuganda ffe bye tusobola okukola tujja kubikola nga bwe tulwana okutwala entebe enkulu tukyuse Uganda. Waliwo we nabadde omutima ne gwongera okunneewanika nzijukira lwe twali wano ne twogerako ku musajja ono Majambere era n'oŋŋamba nti Majambere bwe yali agenda okuzika Jakana yagamba agenda kutabameka nga nti waliwo enteekateeka y'okukola effujjo nga kyakolebwa ebitongole ebikuuma ddembe n'abantu ab'enjawulo nti mwami Majambere ne Bagashumba okusobola okugyawo amawulire g'okutemulwa kwa Jakana baateekateeka nti Bamajambere bagende bakole obulabe ku bakungubazi abaali eri gwe weewuunye Majambere tali ku National Executive Committee ya NRA tali ku Central Executive ya NRA naye gwe baasindika n'obubaka okugenda okukiikirira gavumenti Majambere naye ate n'amaliriza ng'alwaniddemu okwonoona omukolo. Kati awo mbadde njagala ontangaazemuko Majambere amala okufuna obuzibu bwamutuukako mu kuziba teyafuna ye yabwereetera kuba yateekateeka enkola eyo abeere nga bajjawo amawulire g'okutemulwa kw'omugenzi Nadduli Jakana baali bamugje wabadde enjega waliwo akatambi nalabye Majambere ng'agamba nti nkomawo naye ngenda bakolako yasuubiza okutta abantu bana balina okugwa Majambere nti y'omu ku abo babadde batulugunya abantu mu ggwanga Uganda awe nafunidde okweraliikira ne ngamba nti mwe era ekyo kikulaga security kati Majambere osobola okumulemesa okugenda n'akuba abasirikale amasasi n'atwala byatutte kubanga ne kitata bwe yali twamaliriza kitata nga bakubye accountant okuva mu ddwaliro case clinic nga bamusse mu by'okusaaga kubanga omuntu omu bamuwadde amaanyi olw'okubanga akozesebwa okulwanisa abalala. Era awo mbadde njagala okubuuliza Waiswa nti statement zino ezaakolebwa Majambere olwazoogera ne muzirekaawo mulinza akole kye yagamba. Majambere ate kati nkugambye nfanfe nakugamba nti ebyo byonna byakola bamuwadde abo kabini n'abasirikale bamusirike bamusirike ng'ekirabo ekyokukola ebyo byolaba byazaakola
kate eggwanga lyaffe nammwe mulirabye ku level kweri nti iri osobola bano okusobola okubeerawo tebakyaswala ne baba beyambudde na mulalu ne baba beyambudde na muki na mulalu tebakyaswala tebakyafaayo kakati ntuli kwa program emu discussing omuntu omu because of insecurity nti aine mundu abajina nga ajina ku level ki abajina nga ajina ku level ki mu generation zine mundu enakwatibwa muntu nga aina level of education kale okubala yayinza okubagirina naye okwewerera abantu ate amutuma amugamba osobola okutta omwana bwakulaba ngote ekiwuka ne siripa era naye anoonya siripa ayinza okuba alina gyabikopa kuba yagamba ni Nalufenya gwe omuntu bakuweera access nga gwotulugunya abantu e Nalufenya kubanga ebyo yabyeyogerera timujja tegeera ani abadde akola ku bantu e Nalufenya program eno bagiyita namwatuliro waiso kati kitegeeze wali majambere tosala nze sina tetulina tuyinza kusisinkana naye tetulina sirowooza ate munaye siri mwangu nga bondaba nakolamu nakolamu osulayo mu nnyanja munange oyagala tebanzite busi ojja weetegese ofisaayo okubudde n'okolamu naye okolamu ku makya n'oddukaddukamu omubiri n'ogukuuma nga webagukuba tebagumenya nnyo kale kanzije katono okuba n'amaka ageetengeredde kye kimu ku bijjayo ekitiibwa ky'omusajja oteekateeka kugula ttaka lya kyapa oba lya mayiro Safi Simba Property Agents Fefeka abakuguza ettaka eritali lyankayana nga liri mu makubo matuufu tulina poloti ku makubo agafuluma n'okuyingira ekibuga ate nga poloti za kyapa tukkiriza ne kibanja mpola ate nga bw'otugulako poloti tukuwa n'ensawo za seminti 5 oliraaniro lyo olina ennyumba oyagala kuyambako girabirira oba oyagala nnyumba yakupangisa tusimba era ne tutunda amayumba agawedde olina kisimbe kikaddiyo oyagala kukimenya oba oyagala kupunta ttaka lyo Safi Simba Property Agents tusangibwa Kyengera nga wakayita ku Tutalo Highway ng'ofudde ku lukadde ebisingawo kuba noti 759 68 61 56 oba noti 789 16 2 noti 8 okay bagiyita Pearl of Africa Radio 107.9 ekkule ly'omuntu wa bulijjo mwebale nnyo abali ku Pearl FM Facebook Uganda mwebale kubanga kwe muli mutumbudde saako nabali ku YouTube yaffe ya Pearl FM mwebale kubanga kwe muli ku mukutu Immaculate Kim mwebale kubanga otumbudde Lukabwe Edris mwebale kubanga kwoli ku mukutu Shane Williams mwebale kubanga kwoli ku mukutu Pamukawa Kayaga webale kubanga kwoli ku mukutu nabalala bangi nnyo nziraba wano Kungu Godfrey Kungu webale kubanga kwoli Peter Citizens webale kubanga kwoli Ronald Stateman webale kubanga kwoli Sylvia Nabisubi na Musisi webale kubanga kwoni Ben Lukwago webale kubanga kwoli Trade Medad webale kubanga kwoli nabalala mwenna abali ku mukutu ogwa Facebook mubale kubanga kwoli kimukola kyamaanyi nnyo ddala tuli mu program namwatulira tutunulira ensonga maaso ngenda kubanga nta ku masimu mubeke ebibuuzo bimubuuza Alex Waiso Mufumbiro akabanga kaba kanene era tuba tusuubira ensonga nyingi eziva mu kibiina kya NUP okubanga twongera okubanga tuzitegeera n'ensonga endala ennene ezigenda maaso mu ggwanga eno gitukunse mu katuniza mwenda Pearl FM radio yo etaliza nsonga yonna kikunse mu katuniza mwenda Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo mwebale nnyo kkiriza nkujjukize Tagi Television ye TV yokka gy'oteekeddwa okubanga olaba eri ku Go TV kweri ku channel 116 ate ku free to air eri ku channel 016 agenda ku Tag Television buli kimu ojja kuba okirabira ddala bulungi Mulangira Bags Uganda bakutegeeza nti gwayagala okuyiga okutunga oba okukola ensawo bagamba nti teekateeka bagirina bulungi nnyo jangu kati oyiga okukola ensawo
ez'abakyala n'abaami mu maliba ag'ensolo ez'enjawulo era nga zijja kuba za mutindo. Ojja kusasula emitwalo 3 gokka oyigira omwezi mulamba. Osobola okuba ku simu 07094348 okumanya ebisingawo. Si byangu ddala supply balina amata amalungi bali awo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ekibuyo weebali, Namasuba weebali, Emasanafu weebali, Kasenge weebali, wonna ojja kulaba w'ekipande si byangu ddala supply. Tewerabira Faiha High School bali Mpererwe saako ne Faiha Primary School bagenda maaso n'okubanga bakutegeeza nti essomero lino lyammwe mugenda maaso n'okubanga muleeta abaana bagenda maaso n'okubanga babangulwa ate nga balina ne Faiha Primary School era nalyo ssomero lyammwe muleeta abaana bagenda maaso n'okubanga babangula. White Star Magic sabuni obuwunga ajjudde ebirungo okuva mu bannaffe ababidiko mu mwekwate ensonga ate bannaffe aba Rich Dad Junior School nga bali wamu ne Alijami Tour and Travel bagenda maaso n'okubanga bategeeza era nga bayita amasomero bayita abayizi abazadde saako n'abandi agadde ogenda maaso n'okubanga beegatta ku trip yaabwe bagenda Dubai era Rich Daddy bategeeza nti bagenda mu bifo bino wammanga bagenda mu Dubai Museum bagenda mu Water Park bajja kutuukako ku Dubai Safari Park bajja kutuukayo Dubai Flame bajja kutuukayo Jumeirah bajja kutuukayo Melina bajja kutuukayo kale ne bagamba nti beekwate n'ebifo ebirala bingi bagamba nti enteekateeka eno weeri bagenda kutambula n'abayizi era buli kimu kijja kuba kitambula ddala bulungi. Bakubire ku simu 07054886 okumanya ebisingawo ku nteekateeka eyo. Tuli ne Alex Waiswa Mufumbiro akadde nkalaba kantwala naye njagala kufune wano essimu nga 23 mubeeko bye mubuuza Waiswa n'oluvannyuma abyanukule enteekateeka zonna zitabule. Tugenda kuyita ku 0757900900 abagala okubaako bye mubuuza kwe tugenda okubanga tuyita kimusobola okubanga kiyitambulira ddala bulungi. Eno gitukuufu mu katuniza mwenda Pal FM radio yo etaliza nsonga yonna kikuufu mu katuniza mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Mwami Kayongo webale kuwuliriza ono Katuma Yusufu Nguzu Bode Katwe mu Katale ne mwami Waiswa banaye mwami Kayongo webale tuleetiranga abantu ngaabo omutadde Pal FM ku ntikko ono Katuma Yusufu Nguzu wa Bode Katwe omuwagizi wa Kyagulanyi ku mutima gwange naye ekibuuzo kyange kigenda eri gavumenti eno nti lwaki teyamba ku bakadde ng'ate nabo abasingamu abafuga eggwanga lino bakadde ne lwaki tebayamba ku bakadde osanga omukadde n'agenda mu gavumenti n'agenda mu ddwaliro ne bamusaba ssente mazima gaamu nga n'abakulembera eggwanga eno bakadde abakadde ne babonaabona n'abavubuka tusobola okuyiriba naye abakadde kuba nabo abagikulembera abakadde bayambe ku bakadde ekyo ekidda mwami Kayongo ne mwami Waiswa Katuma Yusufu Nguzu wa Bode Katwe mu Katale gavumenti eyambe ku bakadde kuba n'abagikulembera nabo bakadde muyambe ku bakadde. Webale nnyo webalire ddala Katuma Yusufu ensonga yeewuliddwa bulungi abakadde bateekeddwa okubanga bayambwako n'engeri esinga okuba ekika ekyagulu. Hala webale kuwuliriza amanya Alex Bunamwanya. Yesebo Alex Nize ngo omwanya yavuddeko wagambye okuleeta abantu abalina ensi abatalumirirwa ensi eno bagawo ne boogera ku kintu ekikwata ku muntu wa wansi okutufunira kuba abantu bano baggalidde ab'Ebola omusajja agambye abasimakulodi bo basima naye omuntu ayagala ekyokuleeta bamukkiriza genda kufuna kyakulya ate nga bamusima mu ttaka tebalumirirwamu kyokka ne babakuba ne bajjako pikipiki zaabwe banoonya kyakulya bo beyagala bweyagaza webale nnyo mubeere bulungi. kale Waiswa agamba nti golodi bamusima mu ttaka tebagamba covid teetaaga kwata mu ttaka Ebola bucaafu kubanga Ebola ava mu bucaafu obucaafu bwe mboogerako buli omu aba abutegeera kakati ekyo kyekimu ku bibreeding Ebola ate nga obwo obucaafu butambulira mu ttaka. webale nnyo. Hala Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
tocha bantu bachayina sente. Okay, tuline Alex Waiswa Mufumbiro njagala nkwatendo ze simu biri. Hala. Wanji baba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes akram. Oyo mwami Waiswa ndaba gwanga liyeza abantu weba toroza twali kyabunyegonye. Abantu abalina endowooza ng'eyo basobola okutwalibwa mu maaso. Era sebo tukwebaganye tukusiima saba Mungu ayongere okutukuumira otuleetera abantu abafaananako bwe bati. Eggwanga lisobola okukyuka ne bwe tuba tetukozesezza mundu. Wabale nnyo. Ndi akira mu matugga. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waiswa ebyagundi byakirawa ebya European Union ebyamafuta ensonga ffe twagiwuma ati batugamba bo bamaanyi balina emundu bagenda kusima basime basime mafuta gaganira ddala basime okuba balina n'ebidomola basobola okusomba pozi gana ag'okutambuza okutundaku naye gana aga pipe ag'omudumu mpiriita osogakoba nti mpiriita tebajja kugasima kale abasoga njagala kubasaba olwaleero wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Terera bulungi nfune bulungi network yo eganye soko maliro yo kali kaki ko bado yagalo amba ndi kwenda kusaba abasoga mwena nti olwaleero libalega bale mazaliwa gaiseife segese kitali wansolo kyabazinga wa busoga mazalibwa agera baba munambe mumutuse ko bubaka buno nti omusoga gwe yatume Kampala okumamula kuna kyemaliro oterezeka alikuwereza omirimu bukalamu era amwendeiza amazalibwa agakawowo agolwalera agobuto awangale ebyanda n'ebyanda iseife gabula na diope owokuna tukibadde kikulu nnyo ssebo mazalibwa gabadde galeero era banaye tumubugumirize amanye nti NUP mulimu tusaba abawagezi ba NUP mwenna kyabazinga naye tumulage nti tumulimu kankomaawo wadde oluusa bamuwamba oluusi bamuwamba naye ffe waffe wa mujiji gwaffe ate ffe tuyinza okukkiriza ne bamutuwambako balera kubuuza abasoga bo babyanguya kyabazinga aba akulembera abantu abasoga bo bamulaga gye bali kati ono w'amagye ne bw'aniitala ate si mukwano gwe naye alowooza ayinza okumuwamba ebyekibuli eri agenda yatya awa kibuli oli mwana wa kibuli omanyi gwe Kayongo oli musiraamu tonyanga kumanya naye nze manyi amaanyi ga konyaka ogivuga konyaka kekaki pamukawa nakakubuulira sigogambe nti kwali kakonyaka kati anywa ayina kakonyaka owaayo agenda n'akanywa n'awamba yeeri n'ayitayo naye nga abasoga balonda His Excellency Robert Kyagulanyi ate nga ffe twamutuuma Ngobi naye gomanye ebiri ebusoga eyo Kyagulanyi aludde ogenda ebusoga naye ajja kukolayo omukolo omunene ajja kutuukayo kulumu asobole okutambulizayoko so tulina okwebereramu nga bannansi kikulu nnyo era nze ndowooza nti eggwanga Uganda lya nkizo nnyo kubanga ffe tulina River Nile tulina Lake Victoria tulina ebintu bingi lwakuba nti abatumanaginga babadde tebafa ku bannansi Uganda ng'efunye omuntu afa ku bannansi obulungi bweri you can turn it around we can turn around Uganda netuzimba ennyumba eza low cost housing netumanya nti abasecurity balina kola bwe bati netumanya nti waliwo rule of law omuntu alina eddembe okuweereza nga bw'aba alina okuweereza byonna by'abaweereza ate netuwawo obuvunaanyizibwa bwa competition newalabye gwe kankubuuze okujjako nga bannayuganda temulaba project ki ey'obwa president ng'agikulembera nga addira mu kubo lya taata agikulembedde kojjaawe agigoberera omulala kojjaawe agiddirira in fact kambi bagambe ku eno program namwatulira yes temusobola kubanga mutunda project yamwe yaba president
nga mumulaga nti Uganda ekulaakulanye era ffenna tusaanye okwenyigira awamu okuba nga twongerayo continuity eno government naye nga abakulembedde abalaga nti Uganda eneeterezeddwa nnyo era okuleeta president ayongerayo enkola ya kitaawe woono omwana gwe baleeta nga bakulembeddwa muganda wa president wa Geno Toyota, bakulembeddwa muganda wa Geno Sodo, bakulembeddwa n'omukyala wa Toyota nalabye ne bamuwadde omudaali ogw'okuba nti asobodde okuwagira omutabani aje okutwala entebe. Kitegeeza nti bensi bagireducinga ku family ti Toyota, Sodo, Geno Museveni, Salim Sale ne Muhoozi bagenda okusalirawo eggwanga lino. Ekyo tekigenda kusoboka. Era gwali mu eyo group tolina kyoyinza tukakasa nti olaba bobanga ebyoganyo okubiraba kuba eri group endala erimu y'abagolodi bafere era twabawonize nti bo bazze mu muzannyo gw'okukyusa ensi eno naye tugenda kubabeerako nabo n'akatale ke balowooza nti balina nako tukatte. Abagolodi erimu baani? Ttiimu y'abagolodi eriyo neyawe yagaba emmotoka. Aliwa yagaba emmotoka. Ani yagaba? Tumanyi yagaba mmotoka. Tumanyi yagaba mmotoka. Waiso ero ndo mwatulira. Yagaba emmotoka. Bantu bamumanyi. Range Rover. Sigamba kaya yagigaba. Afana okufa. Ne tugenda vaayo kuba ffe tuli mu kwerwanako ate tulina mukubo ye najja mukubo lyaffe tujja kutomera. Emma tujja kutomera kubo lyenkyukakyuka toyinza dyetikamu kola mirimu gyo tojja kusobola muliro muganda wange. You will not stop this revolution. Chovola babatuse naye wetuli. Temusobola wadde dakiika nemwera temwerimba ate revolution bwegaziwa ne gwe gyolowooza gyoyinza okwekweka naye etuukayo. Muleme kuyingira lutalo lwe mutamanyi. Luno lutalo lwa bannayuganda lwa nkyukakyuka. Nobody can stop it. Nobody kahabiterange weso sirusobola. Singa nkeda kumachi enkya ninjogere bitafaanagana nawe tonkyaza. Era ngamba omusajja ate banawulira biriwa. Era ffe tubagamba nti bwenkyusanga byenjogera ku makya temumpuliriza lwaggulu. Yes. Kubanga tetutunda ffe tetunoonya ebyo byo bye balowooza ensi byetunulidde tutunulira okubeera n'eggwanga ery'obwenkanya. Gwoyinza okuba tewagenda ku ssomero n'ofuna opportunity naye twagala tulabe nti n'abo abasomye they get opportunity. Gwongamba otya nti parliament ya Uganda yali kulutiza abantu naye nga ya head huntinze ate ne head huntinga mu family z'abakulu. Bw'obanga chief justice tasobola kugoberera amateeka gafunira mwana we mulimu mu public institution kiki baba batugamba by'amateeka. Akulire esige teyagoberedde mateeka ga mwana we kufuna mulimu mu kitongole kya government naye atuula eyo n'akola review ku balala. Kati yo wakolewa processes tetugaana byakolayo naye bw'oba gwe owinyiddolo ogenda kusindikayo omwana wo leka ne kayo ng'asindikewo omwana we bababuuza ebibuuzo tumanye nti owuoyo ow'enkizo twatike. Naye abaana bammwe amasomero mubayingiza kifuba. Gavumenti ne basasulira masters. Ate nezo masters ne muzitazikakasa n'emirimu gye bakola ne mugibawa buwi. Butenkanye obuse bulingo obwo ogenda kubusanga wa naye twagamba bana Uganda nti oli eyali azze okutwala ekitongole ekyo ekya Uganda Carolite tesobola kubanga tugaziwa okusinga ku wano. Nze Kayongo Hakim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banenga n'amanda naye gwabonabonanga n'okumesigiri buli lunaku ye omukazi bunange